taito gara tisa tisa Museveni to gwani mbongera mugoba mbukulembeze gwani wakamulia wakalia bonda bonna bokolera ogana tisa Museveni na ave muntebe bayavako manya biti gwani nyo transition nyoko Kyagulanyi wasasudde ba bloggers mwavudeyo ne bulistibwa mmwe mu bwabasajja benzize njagala naye waliwo omusajja waliwo gwe saalabye mu list eyo kitegeeza teri authentic sengo oyo yabaddemu awo mwandibadde mu mmezi naye ne 1% gye mwafulumizza yabadde nga erimu ebituli so ezo diversion tuzimanyi so lumbuye nze mulabanga bisesemye nkusesema nemmala nengenda nendi emmere nenzijuzaawo tewali lutalo lugenda tutiisa kwengana mukole projects zammwe nga temutujja ku mulamwa. We are saying no to protest votes and we mean it. Ebyo bye mwamanyira nti wakunza abantu ogenda kunga abantu okutandika nga 7 ndi bajje ku nguudo bakole obuvuvu ngano nze namyalo tebantiisa nze nzaalibwango tebantiisa timugenda kunjogera ko kitewali kiwogera kipya tewali kivumo kipya tewali bye mugenda kuleeta bipya. I thought waliwo ekyamanyi nnyo ekyenjawulo kyemugenda okuleetayo nti kintiise bambi kale bambi munange ntidde nnyo bambi tutidde nnyo tuli batiitiizi nnyo kati namyalo kansirike nonsense. I'm not going to back off. We are not backing off. We are settling for the best and Museveni is the best. Ebyo mwagala okuleeta batugambao nga bagamba nti Gaddafi mubi netulaba ebyagwa e Libya we ba protestinga Gaddafi aveko kwaliwo okuyiwa omusaayi okw'amaanyi. We don't want to look at a Uganda gye tutaaliwo nga tetunnazaalibwa. We are trying to look at a unifying Uganda egatta omunaku n'omugagga ne middle class n'abantu bonna. Yes, we accept wakyaliwo challenges like in any other country. Senga mu America temukyali mwavu neera mu America otuuka wakyaliwo abakyali ku street wakyaliwo abakyasabiriza wakyaliwo abakyaki ate America yeringa efuga ensi. Kati wa America webe ekyalina abaavu kati Museveni mu Uganda yandibajje mu ggulo. America ekyusa ba president buliddi buli myaka ena webe ekyusa ba president kiba kitegeeza buli ajja aba agenda kujja n'ekyenjawulo neera byebimu. So ebyo bye mututiisa simanya ovayo noyogera Kyagulanyi yani nga ne Yesu Kristo yayogerwako nti teyazaala yayogerwako nti yabba embaawo. Bannange anointment eva wa Katonda temukaka Katonda temututeekako buliisa maanyi tukakalwa mpaka. Kyagulanyi oli mukongozi linda anointment yo wenejja alhamdulillah kubanga tugamba Katonda yasalawo nenga totutte baana b'abandi muki mu bikolwa ebyokukola ki ebyokulaba nti nno bafa kulwa oyagala ogambe Museveni atta abantu ani abatutte mu kikola ekyo. Obeera n'ogamba nti gundi yafunye sirimu ng'ate gw'omutwe yeetunde mu basajja kitegeeza gwe mutemu nnamba emu. So bannayuganda alina amagezi ategeere ate alina amagezi ajasigala nga tajja kutegeera. Gwerinda ko obulamu bwe banaaba babusaanyizaawo famire yo ng'ekoze loosi wojja okuzuukuka nti nno tetukema Katonda tukole bye tulina okukola mu bulambulukufu bwaffe. Oba olina anointment ya Katonda ajja kussa blessing peaceful blessing. Oyitawo buyisi bwe bati si kuteekawo obuvuvu ngano olwokubadde abagwira bakuwadde ssente ojja oteekewo embeera tewali agenda tujja ku mulamwa. I repeat nze namyo tebantiisatiisa na concocted human intelligence tebantiisatiisa n'ebyo bya kisiru ebyo mubitiisatiisa bali abafuzi abalala batya okufiirwa emirimu. Nze sina kyentya kufiirwa naguba nafadda babinteekateekako dda tewali kyesirabye byonna buli malisi bamunkolaakola dda okuva kutoba ku main paka ku forceful transition kati tuli settling for the best. Era nakitandika nkimanyi nagenda okubyogera byenjogera nga njagala kubalabisa era namanya nti lumbu yajja kuvaayo akola ebyo nenteekayo ne statement nga njagala abantu balabe authenticity y'ebintu byoyogera birimu omulamwa. Sigamba nti otaddeyo namba y'essimu mbu bakuweereza message ekwatagana ku muntu.
Wabakuweleza message ekwatagana ku muntu. Is that mwemulina ku magezi abali wano. Ejo efuuka fact. Pozi Kyagulanyi betera ki? Wambogo. Embogo ge mayembe. Amayembe ganywa musaayi. Amayembe ga Kyagulanyi ganywa musaayi gw'abantu. Gwenna ayagala okusaddaakibwa. Genda okole protest vote ojja saddaakibwa. Ye Kyagulanyi ayongera amaanyi, yeyongera amaanyi, gwe ng'ogenze ng'omusaayi gwe guliiriddwa amayembe g'embogo. So, tujja kuvaayo era tukyalemerako. We are settling for the best. Ate n'ekirala, eggwanga terifugibwa ku concocted human intelligence. Eggwanga libeera built eri omuntu ali emotionally upright, ng'alina political intelligence, emotional intelligence. Kyova nze namyalo siri munnabyabufuzi kubanga nze ndi hot-tempered. Sibisobola. There are situations I can't curtail. Naye Museveni ne w'omutwalira Malice efaanana etya? Yes, he absorbs, n'awuliriza, n'amala n'akawuntaringa. W'ogamba nti olina fact ku kintu kirina okubeera tangible. Si kuyingirira famire z'abantu n'oyonoonera n'oyonoona famire z'abantu because ogezaako okuba nnamyalo. Va mu butalo bwa NRM. Concentrate on convincing Ugandans to vote for you. Naye bino bye mwekobaana bakufuule project babbe Museveni obuwumbi n'obuwumbi bw'essente. Tibakufudde project male mugabane ebyo tubamanyi. Kubanga era ne Kawempe bye mwakola. Mwagifuula project ne mukuba abantu ne mukola batya nga mumaze okwegobaana. Tubimanyi. Ne mumala nga mwagala okulabisa nti Museveni mubi. Kumbe munyuse n'obuwumbi bw'essente. Nga baana b'abandi bannamawulire bakubiddwa. Ne muforcinga bakube bannamawulire. Baveeyo bavumirizise. Bino byonna tubimanyira tujja byogerako. Naye temugenda kuteekawo obuliisa maanyi. Era tujja vaayo twogere. Nze kati namyalo okuva olwaleero ndi mu struggle ya saddaaka y'eggwanga. Buli alina ekibi munvume, mumpemule, munkole biki tewali agenda kundayivatinga kunzija kumulama. Kubanga ate okuva we nategedde nti kapitalo kalimu nuufu n'aba NRM abaagala budgets. Kati tugenda kwabika. Naye tetugenda kukkiriza kutujja ku mulamwa gwa settling for the best. Tetugenda kukkiriza ezo zi protest votes. Better straight mwangamba ni abasiba. Bani. Waliyo Honorable Mpuuga, ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuye, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. Mumanyi yali amyuka. Mumanyi omubaka ava ekimanya akabonera n'abalala. Naye ate ekyennaku nti bakozesa ne bannamawulire, mwe bannamawulire be baakamala okuba emiggo, mwe bannamawulire be batakkiriza kola mulimu gwabwe. Mu bannamawulire be baasalawo okukozesa mwe mwali omwami gwe bayita Farish Magembe ngono yabakulira. Ne mubaamu omukyala gwe bayita Zainabu Namusazi ono nga wa NBS. Ne mbaamu omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba Yeddira Lugave ono nga mukozi wa NTV. Ne mbaamu omukyala gwe bayita Margaret Kayondo ono mukozi wa Radio Simba. Ne mbaamu omwami gwe bayita Mukalazi John ngono bodyguard we yali omumyuka wange. Ne mbaamu n'omwami gwe bayita Lubega Drake ngono bodyguard we yali omubaka waffe wa Kimanya Kabonera. Bano be baatwala omusango era be ba agent. Kyanzizizaamu amaanyi kubanga ebiseera ebimu batukozesa nga tetumanyi. Ogenda okulaba abasse muno n'ogamba n'olyoka obivaamu. Olunaku lwajjo nabadde ntunulira amawulire nga ndaba omwami gwe bayita Farish Magembe ng'avuddeyo n'abeesamba n'agamba twalopa musango naye tetugenda okulaba omusango gwe balopa nga bagutaddemu ebiso bagutaddemu ne tumanya nti kati bino si byankayana wabula bino byakunoonya bye batulugunyiza na kuwambira abantu. Njagala okumusaamu ekitiibwa omwami oyo kubanga yabadde ne confidence eyogera amazima. Omwami oyo gwe bayita Farish Magembe era nga yakulembera
abanamawulire aba Greater Masaka Journalist Association. Ekyo kyongera okulaga nti mwe baganda baffe be bakozesa kyanaku nti temumanyi, you will never be one of them. Tolibeera omu ku bo, never. Era bye bakoze muganda we Eddie Mutwe naawe banaaba bamaze okukozesa bye bajja okukola. Ono mwami Faris Magembe yavuddeyo nayogera mazima. Oba oli awo oluvannyuma lw'okulaba nti Wakabi smart, actually ne ku lunaku olwo lwe bagamba lwe twali nabo mu kuziika, ate ye smart teyaliyo ne Masaka. Ne kuba balaba ebifaananyi gwe balaba nga ali ku gaadi, then ne bagamba n'oyo naye alina okuba yaliyo nga teyaliye Masaka. N'ebirala bifaanana bwe bityo. Njagala okuvumirira abaganda baffe bye bakozesa. Munajjukira kambajjukiza ebigambo bya muganda waffe Ssejjirinya Muhammad. Kya mukisa mulungi nti ne Honorable Alan Sewanyana naye wali wano. Era ojjukira emboozi gye twanyumya nga muli mukomera. Naye nga mwami Ssejjirinya Muhammad bwe buli we nagenda nga mukomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde. Naye omumyuka we yatusiba. Byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimba oba bituufu? Bw'oba osobola semberako wano. Just confirming byenjogera bya bulimba oba bituufu. Nsabo kankwe eddakiika emu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba. President wamulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka. Masaka wali abakulembeze b'NUP. Naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omu kibuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi. Waliwo ekitatambula bulungi. Kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga. Waliyo Honorable Mpuuga, ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuye, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. Nebokuma, I understand si buli omuntu alina alonga gye nnyina naye bali kwewaayo n'obaako kyoyite. Ate ndowooza nekyatayogedde nakyo mukitegedde. So bassebo ne bannyabo kino kiri very important ne mukimanya. Ku nsonga eyo njagala mumanye nti oluvannyuma lwa byonna tewali musango gwe bagenda kugoberera kubanga tewali musango. Baleeta emmundu ne baziteeka mu Parliament, ne baziripotinga mu Parliament, ne baziteekaawo bannamawulire ne bazikuba ebifaananyi tibazisanze nange emmundu ezo teziddangamu kulabika. Emisango gye bavunanye bannaffe bonna be bakwata tegiddangamu gobererwa nga mwe mulina ogwa treason gwe baali banvunaana mu Arua. Era mbakakasa n'emisango gye bavunaana bano bannaffe bonna egyasibya abo Banubian egyasibya ffenna tewali musango gwe bagoberera kubanga tegiriiyo. Naye bannaffe babatulugunyiza, babataddeko obuvuno obw'olubeerera, babonoonya amaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Njagala obbategeeza abaganda bange, mmwe abali mu bikola olunaku lugenda kutuuka mugenda bisasulira, oba weetuli oba tetuliiwo, oba weemuli oba temuliiwo. Bwe muli ba temubisasudde pasonale mubisisasulira nga muyita mu baana n'abazzukulu. Naye tetugenda kaaba bukaabi. Njagala okukozesa omukisa guno okubajjukiza baganda bange mwenna eno ensonga temugirekera NUP Kyagulanyi ne bakulembera nabo. Mwae Museveni ne gavumenti ye baagala obbateekamu endowooza nti bwasitopinga Kyagulanyi bwe yeetooloola ne bulungula Kyagulanyi ne banne olwo aba abasitopinze okukola kye mulina okukola okwenunula. Mubalabye bwe mutunula emabega kwaka kanaala bataddeko kamera emu etunula mu ofiisi yange endala etunula wano.
bazitadde buli wamu. Ewange jensula bataddeyo kamera. Naye Uganda si yenze. Uganda tuli bangi nnyo. Nze ngambagamba ne ku mulundi guno mbagamba nti buli omu akole ekyasobola. Sinze nnyina obbawo olukusa okwerwanirira bassebo ne bannyabo. Njagala okwebaza Abannayuganda abatandise edda. Nina abaana bendabyeko ejjinja, nina bendabye okwetoola ensi yonna. Kola ky'osobola ate kikole kati. Bwe bakiremesa olwaleero sulanga opulaninga enkya ky'obookererako. Bwe bakiremesa enkya sulanga opulaninga luli ky'obookererako. Mu buli ngeri yonna gy'osobola. Ab'e Kenya basakisidinga kuba baali tebalina ani gwe bayinza kwetooloola. Don't leave it to us. Everybody should be involved. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Please expose these people. Ensi yeetaaga okumanya bonna abali mu bakolako ebikolobero bino. Okuviira ddala ku balamuzi be bakozesa ng'omulamuzi w'e Masaka gwe bayita Abdallah Kayiza. Ye mulamuzi eyabadde alina okusindika Eddie Mutwe mu ICU mu ddwaliro mukomera. Ye mulamuzi omu eyasindika Smart n'Akireewo ne Gaddafi mukomera nga bamaze otunugunyizibwa. Ne Eddie Mutwe ku mbeera gye yabadde afaananamu. Ne DPP. Abantu abo mufune gye bayita social black book mu banootinge. Bamanye nti obaddi bagenda kusasulira ebikolobero bye batukoze. Njagala okumaliriza nga mbajjukiza bassebo ne bannyabo. Tewali muntu akola bikolobero ku bannansi n'agendera awo. Ne bwali badduse ng'agenze Bulaaya ajja kunonebwayo. Ne bwali badduse ng'agenzewa ajja kunonebwayo. Ne bwe mbanga siriiyo mubanoonyanga ne mubajjayo ne bajja ne baanukula bye bakola ku Bannayuganda. Singa Eddie tafuna bujjanjabi bwanjawulo agenda kufa. Nga ffenna tulaba nga bwe byatandise, nga tulaba nga bwe bigenda okuggwa. Abantu bajja nga basaba abantu baabwe. Abamu ne bakifula ekyokusaaga. Aba ne bagamba nti abantu baffe babawamba tuba tukola ssente. Olulala n'akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu mukyala wa Ngadya, naye olunaku olumu yagamba abo abantu tebaliiyo tuyiya bayiye. Olunaku lwa leero era tukyali mu mbeera y'emu nti si namba bunamba nti batutte Kibalama, batutte Ddamulira, batutaani nti kati bakawambayo 10, kati bawambayo 2, kati 18 tetumanyi gye bali n'ebirala bifaanana bwe bityo. These are not just numbers. Zino si namba. Bano baana b'abantu, babba b'abantu, bataata b'abantu. Nga Kibalama bwe bambuzaawo nga tetuddangamu mulaba, nga Kanata Muhammadi bwe bambuzaawo nga tetuddangamu mulaba, nga babatwala tulaba, nga kamera kwe ziri. Ne tugenda ku poliisi ne bagamba tebabayina, n'ebirala bifaanana bwe bityo. Olunaku lwa leero oyo maama n'omukyala balina omwana waabwe, omwami we gwe bayita Sebudde Kasimu. Yabuzibwawo wamu ne Eddie Mutwe, taddangamu kumanyikako mayitire. Abwe mulabye, oyo gwe mulabye ye maama w'omuvubuka gwe bayita Kyagulanyi Najibu. Bambuzaawo wamu ne Eddie Mutwe, taddangamu kulabika. Eddie Mutwe, poliisi n'amagye bavayo ne bamwegaana. Tebamuyina, tebamanyi gy'ali. Openly. Lunaku lumu, naku 2, naku 3, naku 4, paka mutabani wa Museveni bwe yavaayo mu kudaala okw'ekika ekya waggulu, mu kusosola, mu kuvvoola, mu kutyoboola okw'ekika ekya waggulu, n'agamba temutawaana,
Edi Mutwe nze mwina ali mu basement yange ndi mumuyigiriza Lunyankole. Buli omu n'akimanya kuba yakyogera openly. Edi Mutwe ndi mumuyigiriza Lunyankole. Mukozesa nga punching bag. Esigenda muta okujjako nga maze omulaawa. N'ebirala basebo ne bannyabo mwenna mwabiwulira. Abakulu bonna abatwala mu ddiini baabiwulira era baabiraba. Abakulu abatwala mu nnono baabiwulira era baabiraba. Eggwanga lyonna n'ensi yonna baabiwulira era baabiraba. Naye era mutabani wa Museveni gwe bayita Muhoozi era nga yakulira amagye, kitaawe kyekitiibwa n'obuyinza bye yamuwa, yasigala ng'akyakola buli kyayagala ku Edi Mutwe kuba yagamba bw'aba tannamaliriza byayagala kutuusa ku Edi Mutwe tajja muta. Ensonga lwaki nze wamu ne bannange twawandikidde abakulembeze ba elders mu region ya Ankole. I wrote to the elders in the Ankole region, just in case they've not seen it, to bring it to their attention and to call out for their voice before it's too late, asking them whether they are comfortable and at peace with what's going on, whether they won't raise their voices before it is too late. Because what is being done by Museveni's son is a trajectory that is leading our country into a terrible, terrible place. The genocide in Rwanda did not start by people cutting themselves. It started with words and actions that demean and dehumanize other people. The Holocaust did not start with killings. It started by actions and words. That is where Museveni's son wants to send this country, by pitting the Banyankole against the rest of Ugandans, which I want to call upon our brothers and sisters from Ankole and the elders of Ankole to distance and disassociate themselves with the acts, the brutal, immoral and tribalistic acts of Muhoozi and Museveni. Because it is clear he is committing crimes and he wants to pay. And if you don't distance yourselves from them, be sure you will unfortunately pay. So I call upon all of you to distance yourselves. It's important to mention, kino kikulu nnyo okubayiga okubabuulira. As a nation, we must not be driven to that distance. Museveni has no support. That's why he is trying to conscript the wonderful people of Western Uganda in his corner. Achimanyi talina buwagizi. Kati ayagala ku making sure are going down in Uganda, but most importantly are going down in Western Uganda. This is not a war between the Banyankole and the rest of Ugandans. It is a war between Ugandans and impunity. So let us not be led into that tribal trap. In any case, nekino kanchibagambe. Batuyigiriza tewali asobola bafuula abasireevu nga temuwadde permission. Nobody can enslave you without your permission. That is why when colonialists came here, it was not whites doing all the brutality. They used locals. Ne bano abantu be bakozesa abasinga obungi baamuno. Ate abalala bannaffe oba tubadde nga tubalabanga bannaffe. Okugeza mu kesi ya Edi Mutwe, kesi ya Achileo Kivumbi, Gaddafi Mugumya ne Wakabi Smart. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa, abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Maneetaaze
mubuuze enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.